Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Okay, mikwano omulungi atulamu programu oyinza omwagala surprise your loved one wono nnyini wootudde wooteredde wokalidde ku YouTube channel yaffe eyawewunyisa omwagalwa wo naye nga kyenneebuuza byonna tubikola but did you subscribe? Ulira akadodi obansooka enzinemu tuli mu campaign campaign buli wamu naye nga bana etulese surprise mikwano kati gwotuula otya n'onyumirwa Shifa ne mutandika okumpaana Shifa otutwaliriza ekyeyo naye nga tewasubscribinga. Please subscribe. Kati wata subscribing oyina sangawo ebinyuma subscribing osobola okufunanga notification whenever we upload new videos. So naye akadodi tekatu interacting banaye mbadde nzina mu kadodi naye nga mikwano tulese surprise mikwano ya tuzze wala nnyo ddala surprise tugireese naye bwe bityo si birungi muko bizibuzibu naye nga mbagambye nakibagambye nti nze Nakawombe Shifa Hope ku TV wonna wondabira ku TV ku simu ku laptop gwe wonna wondabidde naye nga bwente tulese surprise Viola yatutumye eri maama we omulungi nangamba Shifa nze mamange ne bwatateeba gotuuka waali omugambe nti mami surprise Viola atutumye omala onkubira essimu nyina ensonga ze njagala okwogeramu ne mami coffee why not it's okay nabagamba bwe muntuma bakama bange bwe nkikola ye yangambye no need to tell her ani go subira teba but tuko mgaye mami this is from your daughter atumye ku surprisinga nebirala bikyaliyo bingi waliwo wali bye bakutte bankwatiddeko omulage this is from your daughter then onkubire mami mu obubaka bwange bwa Christmas. Alright, naffe tubadde babituzze nenga Hope Shifa omusanga ku 0702562157 enamba eyo gijjako nga ki enamba eyo gijjako nga wetaaze services from Hosh Fashions and Bridal ng'oyagala gomesi gawuni mishanana binyankole masuuti biteeteeyi n'oba oyagala to customize for you a nice dress nga yiyo design yiyo nga it's unique made for you we can do that as long as tojja ku last minute because we always busy. So a number era ojijjako nga wetaaze tugeze services okulangira mu program yaffe nga oyina brand gyoyagala tulange ng'oyagala tugatteko you're welcome. Oba enamba yojijjako ng'olina gw'oyagala surprisinga oba ng'olina charity work gw'oyandiyagadde twegattako tuddizeeko mu community tukyuse obulamu bw'abantu ng'oyagala okukola charity oba you saw someone on our channel ng'oyagala okubaako ky'omuwaayo obuyambi bwonna bambi you're welcome on board. Naye nga mbajjukiza ate nti ku Hypex Studios munnange ffe beebo bokka bakafulu be twasalawo okukolagana nabo kubanga be bakyasinze okuba ebifaananyi ebirungi ennyo ddala twazunga wangi ne tunoonyereza wangi ne tuzuula ewatuufu ate w'ozuula ewatuufu otuula n'okkalira ye mikwano mbajjukiza nti ku mbajjukiza nti ku Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busaabala Road bebajja okuba ebifaananyi by'omukologo gubeere so colorful emikolo gyonna obasanga ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34. Come with me nga tugenda ewa maamaani Viola. Alright, mujje tugende come mujje tugende mutyaki eno teriyo buzibu bwe tuba tugenda mba maama mulina okujja nga muli strong naye singa bibadde teeba omwami oba mukyala otukankana naye bino ebyaba maama it's okay wano tubakawe wave ate she's home gyali sebisigadde tukube essimu akateeteeyi nkajje ku Hosh Fashions and Bridal naye gwe wali twetooloolanga ne kazimba ne waggule ne kaneerabika bane mujje tugende banna mujje kimanyi ndowooza mbanyumidde nnyo leero bannaye mujje tugende bane mujje tugende ewa mukadde
sibye bino byengwa ebigo jasinga temutambula mmwe gegaba amagezi yeba plan ndaba omuntu muyita ajje tugende tajja kwegamba ebibaamu okukuba ekiyinja bakuba nange enkwezo nzirabye nnyo ate ne bafaani bazirabye naye lwakuba bagumiikiriza kale nnyabo abeeno ye nnyabo ji otumanyi otutegeera mukadde oba mufaananidde ani alina gwe yalabe bweyogerere ndoza gwenfaana wandabako ebweyogerere kale nnyabo bannaye okay ndoza akakeeka wano oba okaseewa tekaddugale akakeeka kaba okumpi mukadde nga kalinze bagenyi amasanyu banange gakwogeza nikyo tamanyi leta nkuwaatireko bannaye ndudde okuwaata mama toyagala mugenyi kuwaata mukadde naye tampaatemu ku mmere tunyumye nga bwe nkuwaatirako tolina kambe kalala sinaawo mama leta mpaasaako bannange eradde munnange naye sobola kweweta tosobola kweweta emigulu ng'olabye nanti batera kubuuza ate wano wabadde ki ndaba wano gino myezi genda kumalako mwaka ogenda malako mwaka ng'oli booti kateeka wano emmere nkuwaatire kulaba emikono naawe mukadde naawe tonyiiza mugenyi ate kuddugala ettaka tebalina abako mukadde naawe nze nange njawaatamuko kale naye mukadde ontegedde kozi ogaye wandabako ebweyogerere masanyu mangi bwegere manyi otambula otya amasanyu mangi banange olaba saano mukadde leeta soko ite kale ndabeko kambe esaawa eno okufuna omugenyi mu krisimansi muno saawa eno leeta wano nze ndeke mpaate ku mmere leeta ne seppiki tunyumya bulungi emboozi enyume okitegedde mukadde owulira bubi ng'omugenyi awaase kano kankakuteekeko anti munnange yantumye yaŋŋambye tukukwata obufaananyi tewali buzibu nakanonjeko koleke obadde akajjako onyume obufaananyi kyekyo tiruka dakiika very smart kakati mukadde tukuleetedde surprise tukuleetedde ku birabo badde ogambye olabika watulabako ebweyogerere masanyu mangi naye mbalabako totulabangako amasanyu gakulowoozesezza nti watulabako okufuna omugenyi mu nnaku zino enkulu nga tekibeera mukadde nyina eyantumye muwalawo Viola yantumye nkuleetere ku birabo bya Christmas naŋŋamba akwagala nnyo omwana naŋŋamba mukubireko ku ssimu muwalawo akubuuzeeko akubuulire n'okubuulira programu ya Christmas wenaatambula omwana oyo nali mwagala nga buneeyagala naye yanjeemera yakujeemera mbulwaki mugaana obufumbo bwe kati nenfunamu n'obuzibu n'ebyo mwebiri mukadde mwebiri naye nze nga ntumye nga byassanyu antumye nga byasanyu naye nze yanyiiza nze omusajja saamusiima alina omusajja we tewamusiima saamusiima mukadde ngaate oyogera nnyo amazima totidde n'abagenyi nti gansirikeko omugenyi buli omu abeera n'ekizibu bye mu maka kituufu naffe gye twavudde tulina ebyaffe gye twaleseeyo weebale omwana oyo yanjeemera kati ne nfunye obuzibu obw'okugongobala ebigere emikono lindako mukadde omwana oyo yanyiiza simanyi bwenyirugulugukaku oyo omwana ne mugaana bbaawe n'akusalawo obusazi n'atantegeera nga nze maama we wamugaana omusajja naye bukyandwala bukyanga olwala emisota ndoota buli kizibu nkiroota nendoota abafu
Nendoota ebisolo Mukaddono mubi. Oyo mubi muvumba. Bannange. Naye maama omwana Hello? omwagala otya takutegedde mu bizibu nawe byolimu. Nengeno temulina network. Hello? Mwana ya Hello? Viola jebale. Hello? Jebaleko Viola. Kale nawe jebaleko. Kale. Hello? Ndi wano ne mami wo. Naye nga. Otuuseewo olabyewo. ategeddewo atambula emisana tabula. Naye kati Mama. mwana wange ndi munyiivu. Lindako ono ayogereko naawe. Olumi bwe ndina ku mwana oyo yanyiiza. Ati sooka olabe kyatutumye kyayagala okugamba. Basi. Hello? Osirise? Yes, mukadde akuwulira. Kaakati ekikuntumizza ntwalirire maama oyo ebirabo. Maama yanyiigira. Najja ne mulaga omwami wange. Nneme kubeera na muntu nga maama takola ki tamumanyi. Newe namumuleetera maama naŋŋamba nti nno omwami we takoze eki tamusiimye. Kati neŋŋamba oba maama yakyogeza busungu neŋŋamba kansooke maama mwesonyiwemukko. Nga nali njagala kuba omwami gwe nali nfunye ng'embeera gyali musimbi. Kubeera nga naawe woolaba ewaffe awo we wali. Maama embeera gyali musi nnungi. Nga kyenjagala oyo n'ayamba tubeere mu mbeera ennungi. Ne maama yandaga omwami wange takoze eki tamusiimye nga njagala kukyusa mbeera gye tulimu ewaka awo. Embeera gye tulimu mbi. Ndowooza naawe olaba. Naye simanyi lwaki maama yeeyisa atyo. Kati kyenjagala omumbuulize kiki lwaki teyasiima bba wange. Maama. Kyenjagala omumbuulize kyenjagala okumanya bba wange yamukola ki. Maama lwaki tewasiima mbu musajja? Yamulabako Kakati simwagalirako naddala. Simwagala era simwagala. Kati ndwadde teri. Kati ntuuse okulemala kyesobola. Mukazi wa kyalo yanyamba. Anti muwala wayagala akuyambeko. Akimanyi toweesobola embeera mbi ayagala akuyambeko. Tayagala osule bwoti ayagala mukyusa obulamu. Yafuna omwami asobola okukyusa obulamu bwammwe. Pozi ng'akyusiisa omuko omulala nanze sikyagala. Kiki maama kyewalaba muko? Ndi munyiivu ng'omuntu bw'onyiiga n'omala. Anti maama ki ekyakunyiiza? Kugenda n'oyo gwe ntasiima. Kyamuteresa simwagala nako n'okulaba omukozi agala amulabeko olw'obulumi bwendiko. Maama yakola ki? Oba tuyagala muwala we afumbirwe? Njagala afumbirwe naye. Ogambe kyo yakola kyama? Saagala. Kyeyantumidde maama nti tubitereeze kuba embeera yamutabukako kati nze alina gye yandaba anankubira naŋŋamba shifa nyamba. Saagala okuzaala kuluma. Lokombadde manyi nti bwe najja ne tunyumyamu bijja kubeera bulungi. Nze maze kugongobala. Nafuna ow'ekyalo. Anteekako ebirowoozo. Nga nze ntawaana n'oyo wampa obucwa n'enfu. Bameka baata abazadde baabwe. Abako bulijjo baata abantu. Nga kiki kyakuttira? Kati mukadda nti bwe tukubuuza kye yakola gw'ogamba kyama. Lwaki? Byama byange. Anti tubuulireko mukadde awo tusobole okukola ki? Okusolovinga embeera naye n'essimu egaanye netiwaaka kati kankubise eno. Ndaba wano temuyina MTN oba MTN tekola bulungi kangezeeko Airtel. Mukadde. Kati gwe toyagala mirembe na muwalawo. Mukwano. Halo. Hello? Omwami wo yakola ki maama wo? Nange kyova olaba nkusitudde ogendeyo onkemere maama mmanye ekyama kyekyo
kubanze simanyi kye yamukola. Naye bw'omubuuza gamba mbu kyama ki? Ye aŋŋamba simwagala ne wakiba kintu kye ng'akiguze sisobola kirya. Kati wuuyo mulwadde yagira emikono egyo gyasanyalala n'enzija mutwale mu ddwaliro n'aŋŋamba ssente bwe ziba za mwami wo tontwala kambeerewo nfe. Kati nange neebuuza ekyokukola kifa sikitegeera kiki kye mbanzizaako. Weeteekeko mu bigere byange maama ayagala nkole ki? Obulumi bunnuma maama mulaba ali mu bulumi naye ate njagala okumuyamba n'omwami yeewaayo atuyamba atugye mu mbeera embi. Maama yagaana. Tunuulira maama waasula. Nze nga ndi eno nsula bulungi. Gosula. Nange kamboneebonere ku buliri ow'ekyalo kati yandabirira. Sisobola kusima mmere, sisobola kulima. Ensonga ki eyo gy'otayagala kwogera? Nze bulijjo mmanyi nze otya okukiŋŋamba. Nasindisa omuntu okimugambe ate naye ogaanye. Maama, omuntu bw'anyiiga wabaawo ekyamuleetera okunyiiga kiki ekyo? Maama, lwaki toyagala mirembe? Ndi mulwadde, saagala nakwogera nnyo. Sente gabba wange gy'abampadde nzije tukulabirire maama wagigaana. Saagala. Nze kati nkole ntya nga ye musajja yaliwo asobola okunnyamba tuve mu mbeera embi gye tulimu? Beera n'omusajja wo nze ongambye nti vaayo. Beera n'omwami wo naye nze saagalira ddala. Ndowooza nsobola ebbeerayo emirembe nga nkulaba oli muri embeera. Ye kambeere mu mbeera embi. Kati maama ekyokukola kimbuze. Kiki ky'oyagala nkole? Tolabangako bamasikini abayenzeera oluguudo. Nkubuuza bba wange kiki kye yakukola tokyogera? Sikyogera. Maze soogera. Lwaki? Soogera. Bw'aba yakusobya twetonde. Ne lwaki oteekawo embeera ku kintu kye tutamanyi? Era ngiteeseewo. Naawe okimanyi. Kati n'ab'oku kyalo bakulaba balaba nze embeera gye ndimu simbi bagamba omwana tayambye nnyina. Naye nga bo tebamanyi buzibu we buva. Ye. Obimanyi. Oyagala nkole kiki kye mba nkola? Maama ndi mu bulumi. Amagulu gansanyala laba ku kyalo be bankubira essimu ne baŋŋamba maama we embeera gy'alimu si nnungi. Ne neesitula ne nzija wangoba bugobi. Olijja nga nfudde. Olijja nga nfudde. Naye nga kiki ennyo maama? Sikyogera. Lwaki? Kiki? Maze sikyogera. Nange nkuuma nsonda nnya neefiire abeere n'ebbaawe. Mujje ku mbeera. Era kituufu oyagala kufa maama? Ate naakola ki? Oyagala kufa. Wabaawo omuntu nga ye ayagala kwebonereza kwetokyalinga kwekyawa kati emirembe ate n'agimalako n'abalala nansonyiwa okwogera bw'otyo. Buli omu ayogera. Halo? Halo? Obadde ogamba? N'abalabirira awo maama banneyiba baŋŋamba abayisa bubi simanyi kiki maama kye yaba. Omuntu olwala ennyo obeera n'ekabyo. Ekabyo kiki? Empaka. Kati olina empaka? Ozeenyumirizaamu? Olumbe lunumye emyaka giweze. Nga mbonaabona. Ng'obonaabona naye maama oyagala kubonaabona? Ate naakikolera ki maama? Anti ekyo kirumya ne muwala wo. Kimulume. Wakoowa muwala wo? Bombi kati ekyeza omukosi gwe wakoowa muwala wo gwe wakoowa? N'omuko teri. Omuko nti ye yakola ki oba muwala wo yakola ki? Siya saagala ebyo nabikoowa nakoowa. Wabula nze ngira enviire maama wo bambi. Okuva we nava eyo luli nga nzize omuleetera ebintu nga bankubidde nti nno omulwadde ne nzija mutwale mu ddwaliro maama n'agaana. N'aŋŋamba sisobola kutuula mu mmotoka y'oyo musajja naye mubuuza kiki maama yagaana. Mwali mwagala kumpuuya. Baali baagala kukola ki? Kumpuuya kuntwala bantunde oba. Kati nga nnyinza otunda maama wange. Bameka abatunda abazadde baabwe. Nabadde mmanyi gwona omusobola kuba naakajjeeyo emirundi ebiri. Mwegayirira ŋŋambe bba wange ki kye yamukola yagaana okuŋŋamba.
Nensaba omulemereko gw'osobola omugyamu amazima kuba nkulaba ng'abantu obayamba ne batuuka ku mazima ge baagala. Nange ge mbadde njagala okumanya. Kati nkole ntya era ompa magezi ki? Ngezezaako wano ne tunyumya naye wabaawo omuntu gw'olaba ng'oba ye mu bulamu tayagala mirembe kye kinsobedde ku maama. Maama oba ayagala kwebonyaabonya ate yetamanyi. Abantu basobola okundaba ng'ow'omutima omubi nti omwana asuddewo nnyina omwana tayambye nnyina naye kati ntandikire wagwe oba olaba. Maama yogera bambi. Nze bw'oliba ovudde omusajja woyo ow'ebisiraani tujja kutegeeragana maama. Maama kyogamba omusajja wa bisiraani. Ye. Kyova tomwagala. Ekiraga nga abisiraani okuva luyajja sifunanga mirembe. Ndoota emisota entaane za buli ngeri nendoota n'etimba gwe nali simulabangako naye mulabira mu kirooto. Kati awo ebyatandikira kusaanyalala emigulu tikati oba lusaago ekyava mu birooto n'osanyalala. N'ensaanyalala kati emikono gigino gitandise kuzimbazimba. Nkiraba nti wenna ozimbye kuno daba ne wano ozimbye. Naguno gutandise. Wagwa kigo gyasanyalala gyokka daba omuneeno. Lwa birooto ebyo binaloota okutegeera ng'omuko wange wa bisiraani. N'ebigere bisanyaladde. N'ebigere muno bituuka ne byesiba n'engwa bwa kigo. Ogw'ebigo. Ngwa. Kayita gisaanyalala nga ndi kutambula. Neesuula kigo. N'oloota nga bakuziika. Nendoota banziise, ndoota abantu bangi, nendoota abali mu ngoye enjeru. Ntamanya muko ebisiraani byaki. Kati n'omanya nti muko ye yabireeta. Nti wa bisiraani. Omwana nga amulemeddeko. Owulira mukwano maama wo? Maama embeera gye yeeteekamu ey'okwerogoza nze sibitegeera. Bisiraani kugo oli kumuyita mulungi naye kati we natuuka. Maama tukuze tubonaabona. Tuli ku kyalo fe abasingayo okuva obubi kati nfunye omuntu agenda otujja mu mbeera embi g'oyita ow'ebisiraani. Wakuyambe naye nze saagala. Gwe wakimanya otya nti nno wa bisiraani nze abeera naye buli lunaku nga sibiraba? Ebyo saabirootanga nga tonaba kugendayo. Towalootanga birooto ebyo nga tonnafuna musajja. Nga tonafuna bba. Oba yafuna omusajja najja n'akugamba nti nafunye omusajja. Kyogamba ffe tetuloota. Ate maama olumu byoteeka ku mutwe gwo byoloota. Kati nze mmanyi okuloota emisota lwajjitya n'endoota ebisaani lwakuba nti mbitya. Ate enkolera ebbali mu byalo kati olumu mba nesisiwala nemmala n'embiroota ekiro. Muko wa bisiraani. Maama okisimbyeko sitampo nti muko wa bisiraani. Anti yali tanaba kutwala mwana wange nga situuka ano ningongobala n'otambula bulungi netambulira bulungi okulima anima emikono gigino gifudde nga bw'ogiraba. Maama olinako wagendako ne bakugamba nti yeye oba gwe wayimirira ku kirooto otambula? Ntambudde omwoyo yakomawo. Gyotambuddeko mu basawo bakugamba wa muwalawo. Omanyi nti abasawo abo nabo lumu batabula obwongo bwabulwa kyaggamba ayiiya. Atabula obwongo ng'ongeze kwomu naye nenzija ogugo kangeze nzija ogugo kimu ekyo ngenze oli kimu ekyo ngenze eri kimu ekyo ngenze eno kimu weesiba kwani maama. Owulira mukwano? Bimpeddeko simanyi kyakuzaako. Obadde nze ekirungi obadde yamanya nsonga etawaanya maama wo ogitegedde. Yagamba yagenda ku basawo bana ne bamugamba bbaawo wa bisiraani y'ensonga lwaki yafuuka bw'ati. Okiwulira? Ekirala otegedde amazima ate maama yagenda ku basawo bana balamba. Ebyo sibinaako magezi kasita otegedde ensonga. Wangi? Maama mmazeemu amaanyi. Abo abasawo balimba. Nange oba ogenze ku omwawo y'okulimbibwa naye owaabana teri.
Kati maama wano booti nga bw'oli era okyalina amaanyi agagenda ku basawo. Kati sikyasobola. Wategeera ekituufu. Wali nga byakatandika awo ne mpakuka. Era egindi omusawo oli akola. Naye kati siinawo nakasente. Katambula. Baakakulyako n'otambula mpaka ekaggwawo. Baalya bidoodododo ebyo. Abadde yatugee tukuleetere kanyama tukuleetere ku muno mulimu emmere ebyokulya obunyama bwendiganye engoye ziizino ebyo mbiraba biibyo naye baagala kumaliriza baagala kutta nga bakwettirayo muwalawo ne muko abasawo abaganda babikugamba nti ayagala okutta kogaza kukikwatako bwoti pa abasawo bagamba ayagala okutta yaani yebba wa muwalawo. Kati maama kyagamba sente bba wange zayina yazijja mu basawo. Sizaagalira ddala ebibyo. Naye waliwo n'ofuna omuko omulala. Tujja kubeera ba mukwano. Wavayo n'afuna kati omulala maama yo n'aba omukebedde otya omuko okumanya nti kuba ayinza okufuna omuko omulala n'osigala ng'okyaloota ebirooto bye bimu kati muwala we aligenda ku basajja alikomawo kuba tekiriiko galanti nti bw'onaafuna omuko omulala ye toolooteyo kirooto na kimu kati naye bw'onaaloota nga naye avaayo naye ono yaliko obuzibu oyo mwenyini oyo gwalina oyo kati banna kati ogenda kukola otya maama w'omukwano nja kubeerawo n'obulumi bwange nze waliwo ebintu ebimu ng'omuntu bwe ndabanga naye amalako essanyu lyange ntuuka n'ensooka ne mmulaba bulabi nze nyanze kati ne bba wange wanaawulira ebyajja kungoba akugobe lyessanyu lya maama omusajja bwaggoba nange naaba nteebye naye okulya ebyoyo kati maama oyagala nkomewo tutuule awo nga awo wootudde ow'ennungi gwe beera eyo mu maka ga amalungi zekambeere mu bubooto mu bubooto kiki obuyumba obubi kati toyagala muko kuzimbira saagala sente ye ku kati bw'avaayo ne bw'onaaloota ebirala yoyo omukajja kubokke nja kutegeera ne bw'anaafuna omuko ng'amufunye wano ku kyalo naye n'amuteeka mu nnyumba nga bweti kiryokke nja tegeera naye kati tobitegeera era tojja bitegeera ti omwana wange tuli kimu kati oba muli baavu oba talina kyalya nga muli babiri n'omuko gw'anaafuna naye nga talina oyo ano genge ebidoodo ebisunse ebyo muwala we omwagala mwagala muko gw'otayagala maama tayinza kubanga onjagala nga nze kyenjagala tokyagala tunaaba tuli wamu kati mukwano mugenda kukola mutya nange nsaba mumpe ku magezi kuba kati simanyi kyenzizaako nze sibina magezi gakkuwa naye maama kaayatudde naŋŋamba yagenda ku basawo abaganda bana ne bamugamba bbaawo ye mubi nze awo ne mbivaamu munnaye baawe yali kunzita sigongobalangako bukyanva munda ya maama yafa nembeera bwe nti anti maama waliwo n'ebirwadde ebijja olw'obukadde oyo waliwo ebirwadde togotoya byagenda mu ddwaliro okukebera togera byakukola kigwe weewa ansazo wagenda ku basawo abaganda noweewa ansazo zeezo nti akutta ye muko muwala wajja akugambe bakutwale mu ddwaliro mbu totuula mu motoka ya nga bantwalawo gwe wasalawo weetuulire wano mpaka wova mulamu bwensi paka lwe ndiva ku nsi akutta ye muko era ne bwakola tojja kikyusa tari kyogamba bw'anaavaayo oyo omusajja onaawona nja kutereera muntu kyakula ebyala bino bino obiraba bino bino muntu kyayakula ati muko teri kirala gwe yeesibyeko ekiteeza abanga atakwagala ayagala ofe singa akwagala yandivuddeyo mu bufumbo mwenyini kyaliraba nenze simwagala nze maama onkwasizza ennaku maama kuba ndaba obonaabona nga bondaba siina buyambi siina kiki ate omukampe buyambi obuliwo tobwagala ate omukampe ayongereze bwongereza
ayongere bongera kukusaanyaawo. Ate antaye kunjagaliza mukazi kamusaanyizeewo ddala. Mukwano ogenda kukola otya? Sirina bange. Simanyi kyenzizaako. Byebyo mukwano, nze kanveeyo kampe maama w'ebirabo, nveeyo kamuwa ebintu bye twamuleetedde maama wo. Twakuleetedde ebirabo bye okuva ewa muwalawo bye yatutisse. Tagala nakubikwatako. Bigenda kutta. Bigenda kumaliriza. Simanyi byateeseemu. Saagala museese n'eri ensawo zamu. Oba obiddabira abalala. N'ensawo kulinaana zijja kutta. Tokoona ku kintu. Amadagala gava omu matono. Kaakati maama wo baamulwaza mental problem. Kati omuntu amujjanjaba alina okujjanjaba kuviira ddala ku mental mpaka kuba muliye amanye ekyo tosobola kimujjamu. Gy'okoma biremerako ogenda lema okusetolinga mu bufumbo bwobe n'emirembe. Kyendaba bino ebintu neetera nnyo okwegayirira omuntu nti bambi ebirabo bikkirize naye maama sijja mwegayirira. Kubanga era sigenda maama kwegayirira mba nkulimbye. Kati watanga nkwegayidde n'embikulekera n'obaako ekizibu n'ogamba era ebintu bye baleese bye bikikoze. Okitegeera? Era sigenda kwegayirira ebirimu nga biriibwa ngenda birya. Nze tebajja kyambalo yambala. Ekyambalo njammala ssaba era nakyo bakimpanja kyambala mukadde. Kubanga nninza obikulekera bwe nti mukadde bambi ebirabo tusaba obitwale. Ne wabaawo akakubaako nange n'ogamba oyo gwe baatumye oyo. Simanyi naye amuyigiriza abasawo kuba nkuze maama tagenda ku basawo oba yabatandika ddi. Ennaku yeekole bw'eti ennaku olukutuukako. Bw'ofuna ennyo ebizibu ne bakuwa amagezi abantu. We nasooka omumuleetera bba wange. Yaŋŋambirawo mbu oyo omusajja mukulu oli mwana muto ne munnyonyola ne mugamba maama ennaku zino abasajja abakulu be bategeera. Maama naŋŋamba toddanga wano ng'olina oyo omusajja nga mmanye ali mu kusaaga. Kati ekyava mu kwekwasa nti mukulu kyamaliriza bbaawo kati mulogo oba mulogo oba bisiraani byonna bato babeere n'ebisiraani byabwe. Embeera eno n'engulu ezaalemala. Kati simanyi. Towemalaako mirembe lya Krisimansi yo kiruma. Maama mu budde buno essanyu lye lyabutaba mu mbeera nnungi. Kitegeeza gy'onaakoma okiremerako ogenda mmaliriza nga muli kimu bwe batyo. Kaakati mukwano ninza okuba we nnaakulabira kijja baleeta okuddiza bino ebintu by'ebirala amagomesi biki naye ennyama yo nze nnyenda kuddayo ngirye nange mukandogeko maama weeriire. Ate ogiganya oli wano oli kwewatira bummonde wali ndaba greens kyekyo bamuyitaani doodo ndaba wali doodo ng'ogenda olya lumonde ku doodo. Ate doodo eyatukuza. Ye yatukuza kituufu ate ali herethe mulungi. Kati ennyama ngenda gikuliira maama. Gwe kola ogwo. Kole gwa kulya. Kale gwe ssanyu lyo butabikwatako. Okiwulidde mukwano? Okuvaayo kuba kati sirina kyakuzaako byonna kandikwase Mukama. Beera mu bufumbo bwo kubanga ogenda lema okuggusaako ekimu byonna ofiirwe. Ng'ekyamaama tokyakizza kukyusa bwongo bwe. Ojja funa omusajja omulala era nakyo maama wabeewa yeekoona ekigere kwola agambe neekoonya ekigere si kyekoonangako omukoona omupya yakikoze olikomawa. Bw'abanga omusajja wo mufunamu emirembe kati tukole ki? Ekirungi sigamba nti musajja muganda wo oba waliwo ebirala ebibalemesa. Ng'olabye kyokka ali mu bulumi. Ng'olabye mukadde. Nga naye mukoyo abikkola. Nge wano mukadde tewabaawo kibaawo n'ogamba omukoyo atutumye kati kibeddewo. Ng'oyo omuyita mwana. Alaba obulumi buno bwonna n'alemera ow'omusajja. Nkulaba maama obulumi emikono magulu okwefunya lutalo. Okutambala.
kati nzeeyo bubaka ki maama Bonna batwalira ebintu byabwe. baddiza ebintu byabwe bakuleke nga bw'oli mu bulumi bwe wabukkiriza Tanfiireho n'ennaku yange. maama omanyi nti ojja kufa mu by'okusaaga ng'ogaana okutwala okujjanjaba Saagala na ssente yaabwe. Saagala. olayira togenda kukwata ku ssente yaabwe Ebyo hey nsaagala bintu byabwe. mukwano katuveeyo ewa maama baayi Ovayo webale nyibalire ddala. ebintu byonna mbuulira engeri gy'obifunamu Ennyama yo mugirye ebisigadde ngenda kulagirira wali wonsanze nga mbikuwa obiwa wakooda. kale Bireete. Nempulira n'emirembe gimpeddeko simanyi kyakkola. anti maama obulwako engeri gy'omwetondera nti ssole weetonde ki kati awo nti ssole ensonyiwa omukokkuloga birema byonna Nga niyo mba nfudde totuukanga ku ntaana yange. nibo bafudde kasita ofanga alina oyo omusajja tajjanga ku ntaanaayo N'enziiko totawaananga. enki Enziiko. enziiko kyeki Ensanda. okay Oba nfunani amuntwalira mu ddwaliro. Ayagala kuneerinda mu kkubo mu nzito. kati muno amusiba miguwa Simanyi kyo kiganye. Kansooke nzikakkane ndabe kyenzizaako. Naye bambi neeyanziza ebale kuba na mutima mulungi. mukadde Nagongobala. wenna n'ogongobala bw'oti daba Maama alina obulumi laba. Nina obulumi. nkulaba olina obulumi N'embeera yennyini. embeera mbi mukadde kankusiibule nze munnaaye kubanga kankusiibule mukama kuume kuba kati yakuuma yamanya olwokedde lwobala bannange abatulaba ebyensi eno ekizibu kiba tekiriwo tomanya nti abantu Ogamba kiri nsangawa. kiri nsangawa naye fe abatambula mu bantu tusanze ebizibu bingi mu bantu kyova olaba ebiseera ebisinga ndaba abantu abamu nga mwogero oba nendaba kino entunula nenamba naye ebizibu biri mu nsi banaye munzikirize mbasiibule Hypex Studios bali awo Busabala Road najja nankumbi niya Cobbins Motel be bakafulu bokuba ebifaananyi eby'omulembe ku mikolo gyonna n'okukwata vidiyo z'emikolo kati ate ku Hosh Fashions and Bridal gye tujja engoye ate ez'omulembe abagole mwenna ng'olina mukolo ogwo gwe teweeraliikirira bakola okuva ku nviiri make-up jewelry engoye ez'abaami n'abakyala buli kimu bali ku 0702562157 ennamba eyo bw'oba oyagala kulanga naffe giyitireko oba oyagala nnamba ya Hypex nga tewagifunye tukontaktinge tujja gikuwa oba bw'oba weetaaga okubaako charity gw'okola oba ng'olina gw'oyagala okuyamba through our show oba bw'oba olina surprise gyatukolera yitirako eyo ennamba nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope munaasonyiwa ebitagenze bulungi nange olumu ndi muntu nnemererwa nange olumu bintuuka ne binsukkako nga ddala ndabira ddala ebintu ebinsinga emyaka waliwo wentuuka kwegamba ne binsobera mukadde nyina obwedde ekikopo kiri kyendaba kiki ekyo gyasimpeerezaako obwedde ntunula bwe nti mufumbiro nga neebuuza lino lyeddagala lyonywa kiki kino biki bino mukadde vu Olubookya ebisusunku by'ebijanjaalo ne babyokya. koze ebisusunku by'ebijanjaalo bw'obisusa bwe bati n'ojjamu ebijanjaalo bw'okuba ebijanjaalo Kijanjaalo kivaamu kati ne bamala ebisusunku ebyo ne babyokya ne babyeyokyeza maama yayokya. oli akulabyambako omukyala ku kyalo Birungi bino. birungi kati ne bikola ng'eddagala Bigonza nva kufuka mu bijanjaalo omwo. ebisusunku by'ebijanjaalo bw'obyokya Omunnyo guno. omunnyo
kati mulimu omunnyo byenyini byeteekamu byo byeteekamu omunnyo just testing akolabe oh my god mbadde njagala ombuulire ddala omunnyo oguvaawa mu bisusunku by'ebijanjaalo kati mukadde bino byoyiwa mu nva ye butto bayiwa mu nva biringa butto bino biringa butto naye bigonza bugonza naye amasavu tekuba nati noonyako amasavu mukadde naye wabuuliriza dda nabuuzizza naŋŋamba kasite oyanika ebijanjaalo ne bikala n'obyanika kati bino n'obikuba n'ojjamu ebijanjaalo kati ebikuta ebisigalawo ng'obyokya ku muliro kati eryo evvu lyabyo ng'ofuna ekikopo ng'oteekamu ng'oyiwamu amazzi amafumbe galyekenenula kati eno nga bataddeyo ekituli kati oyo yaba butto nti kati ono yagira ebijanjaalo okugonza amangu ne mukirya kiba kiwedde kati ekireeza wano kino kya bbeeyi wadododonga oyo ne mudoodo era muyiwamu bino ale ekicupa okitwalaye gwe boyi ekicupa kyange okitwala wa enva butto kati mukadde oganye sente za muwalawo naye nze nga nze nsaba nkugulireyo kabutto kale katali mulogo oli mukwano gwange tutudde ne tunyumya tweseka sinayo kabutto mu motoka bannaye kati wante wali dduuka mugulireyo kabutto kubanga omuweeko biri mu motoka aba alowooza bigenda mu mulogo ezamuwalawo si bye ngenda okukuwa nze nkuwa ku nze nga nze gwoli ku bibyo mukadde akunyiiza ate nakwasa ennaku kati bwe tutyo bwe tuli leeta ndabe bannagira eddwaliro kandabe wano kabutto kali kuye ne kaba kaliita 2 gulomo kabutto kali mukadde ate bwemanza azze nenkutwala mu ddwaliro nga muwalawo tabiriimu ate ngaana togaanaawe bannaaye mweraba mbaagala nnyo bayibayi obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.